Kakati omukyala gwe mulaba oyo mu katambi azze mu saaluuni nga talinamu yadde n'ekikumi mu nsawo, azze mukalu nga talinamu yadde n'ebitaano ebigula amazzi ag'okunywa, naye bw'atuuse mu saaluuni azze nga kiboosire, azze ng'omugagga, era n'abagamba njagala munsumulule enviiri zange zino mumale muzisibe. Talinaamu ssente. Owa saaluuni ng'ayimuka mugamba kasitoma wange omulungi tuulawo nkukoleko mu bitiibwa. Ng'enviiri bazisumulula. Babadde bamusumulula enviiri, enjala n'emuluma. N'agamba nti ani atunda wanene ekyenkya ekisinga okubeera ekirungi, nti waliwo atundawo ekyenkya naye munange bakiseeramuko kya 4,000. N'abagamba tewali buzibu, ekikulu si ssente. Gwe mugamba aleetera ekyenkya n'ekikopo kya caayi, nga bagenda bulungi nnyo bamutumiza kyankya n'ekikopo kya caayi, nga nakyala atandika kwebwebwenera. Alya ow'enviiri bw'asumulula, ow'enviiri amala amumaliriza. Ng'emmere munnange nannyini mmere ajja okunona amasowaani nga bamugamba anti munnange lwe tusaba ku ssente za mmere atunudde azze ng'omugagga yeevedde, bamusabe mugambe anti munnange madamu omulungi lwe tusaba ku ssente za mmere nti emmere yammeka nti ya 1,405 ng'alinamu wadde n'esso. Omukyala oyo ng'alinamu n'esso nga talinamu yadde n'ekikumi, yavudde ewaka nga missioni ye ndowooza mukazi wattu enjala yabadde emuluma, n'agamba naye nnyinza kukozesa kakodiyo ki okufuna ku kyokulya. N'ajja bulungi mu saaluuni ne yeefuula azze okusumulula enviiri zo kituufu bazisumuludde, naye owa saaluuni agamba nze ez'enviiri ze nkusumuludde tonsasula, kitwale nti nkusumululidde bwereere, naye kwata ssente z'emmere ez'enkya ozisasule. Omukazi abagamba bannange musooke mundeke mmale okukiiramuko wano wansi njogereko n'asikaali oba mpolayo 10,000 nga 4 oba 5 ndyoke bamugambe nedda nnyabo togenda kukwatako bukufuluma wano nga tosasudde ssente za mmere. Oyagala kuyitirayo odduke, oyagala kudduka. Kaakati wenkubuuliza ekibuuzo kino, singa gwe obadde ggwe ng'omukazi ono mu butuufu embeera gy'alimu asanzeewo ggwe n'akozesa advantage eyo okulya emmere y'abaani nga talinamu ssente n'okusumuluza enviiri, osobola okumusasuza? Kubanga okusinziira ku mbeera ye yalaga enjala ebadde emuluma naye ng'akozesa kakodiyo kaneena asobole okuliirako. Oyinza mukolera ki singa gwe obadde nnyini saaluuni? Oyinza mukolera ki? Kubanga nnyini saaluuni alina obuyinza obugamba akale musasulidde mumuleke agende, oba okugimusasuza. Gwe andaba oyinza kukola ki? Kankutuuseko vidiyo eno gyerabireko. Video jimpereka like video yiyo. Kwata ssente z'abandi ozisasule mu bulungi, okitegeera? Nze nange sigenda kukolako nga toyina ssente. Mbadde ne programu ndala ngenda mu kibuga bankubidde oyagala kusiba nviiri nenvaayo. Ani agenda ozireeta? Mukazi gwe togenda nga tosasudde ssente z'abandi. Asikaali ki? Sasula ssente z'emmere. Kwata ssente ozisasule. Ewa. Okugumiikiriza ki? Emmere olidde yaki nga toyina ssente? Muyite awo asikaali ajje. Ekirungi ku kizimbe kuliko asikaali. Leeta ssente z'emmere nze ez'okusumulula ne wootazimpa. Asikaali ki? Asikaali wazze naye. Oli otya mmere n'osaba amata n'osaba ekyo ekyenkya eky'ebbeeyi nga toyina ssente? Ani agenda ozireeta? Oyagala kwonoona saaluuni yange? Omanyi abantu abajja wano eno ne balya emmere ne basasula? Iye, kwata ssente osasule omukazi. Kati munganye n'okugenda wansi. Ate tukuganye n'okugenda wansi odduke nga tozisasudde. Nze sisobola kudduka. Ekikiggwe? Mukwano kumaca kuneeno togenda vaawo nga tosasudde ssente zamu.
Kakati nawankubadde abantu baagala nnyo okubakwatibwa ekisa, naye ekisa bakisaba. Abantu baagala obbakwatibwa ekisa naye ate ekisa kiba kirungi nnyo n'okisaba. Okuva eri n'enjala yo n'ojja n'okozesa abantu emirimu. Wakati kankubuulire Kampala eno bwe yatuuka naddala Uganda, abantu tebakyalina kisadde n'omulundi n'ogumu. Abantu tebakyalina kisa Uganda, tebakyalina. Okitegera ekintu ekyo? Omuntu ava eri gy'avudde yonna najja nayagala akumaleke ekugamba ebizibu bye asooka abiteekeko kaawe ewuwo. Naye nga naawe olina bwe wasuze, nga naawe oluusi wasuze bubi, naawe olina ebizibu ebibyo, naawe olina ebikusumbuwa, naawe olina amabanja, olina eno kino kiri, oluusi naawe tonnalya. Kati mu butuufu n'olabira ddala ng'omuntu oyo ayagala kufuula nakufuukira mugugu, n'ogamba naye nedda ekimala kimala. Kati omukyalo ono asobola okuba ng'owa saaluuni yamusaze mukazi otannaba yalina okufunayo kilayanti n'omu, n'amusumuluza enviiri bw'azimusumuluza n'alya n'ekyenkya nakyala. Bw'amaliriza okulya ekyenkya n'alyoka abagamba nti bannange essente mbadde sizze nazo ne ngenda kuzibwa, naye ng'ekituufu talinaamu. Kati bw'asanga omuntu omulala asobola okumukwatibwa ku kisa, bw'asanga omuntu omulala asobola okumukwatibwa ku kisa. Naye tewali kintu kisinga kunyiiza nga muntu okukozesa lukujjukujju okukutwalako ky'olina. Ekintu ekyo kinyiiza. Singa zze n'agamba nti wayi kansumulule enviiri naye ekyenkya nnyonnyereko ono omukazi mugambe se bakuba nti bannayuganda bazibu bakusaba. Omanyi munnayuganda ye muntu asobola okuggyako ekintu nga tomusabye n'akujuliza lwaki tewansabye. Okimanyi nti oba kunsaba nandikuwadde, naye nga neewandimusabye teyandikuwadde. Nga ky'olina okukola kimu kufuna kintu ekyo mu bukujjukujju. Naye ate n'olukujjukujju lubi. Bw'omanyi nti olina ssente togenda kulya bintu by'abandi, bagenda kuyita omubbi. Bw'omanyi nti olina ssente tokozesa bintu by'abandi mu mankwekyo. Ogenda kuyitibwa omubbi. Ate nga erudde obanga omubbi kubanga ekintu ekyo oba okikoze olaba, oba okikoze ogenderedde. Kati nze nababuuzizza ekibuuzo kyange bwe kijjira nti singa ggwe obadde ggwe nga ggwe nannyini saaluuni, kubanga ye nannyini mmere tayagala kubimanya ebyo, ayagala nkumize 4 mu 5 oba 5. Omukazi ono nga ggwe nannyini saaluuni omuleka n'omusasulira, oba omutekako embeera n'akazi tonomugamba nnyabo, tonsiruwalirako, tommanyiira, tonjiikirako binnyo, osasula emmere. Ng'ono bw'akoze, kubanga ono kyakoze abadde ggumite, agimusasuzza nno byampaka. Bambi mukazi watto n'atuula awo n'agira n'amugamba tova wano nga tosasudde emmere. Eno we bamukwata akatambi bamulabise wonna wonna ku social media. Tewali kisinga kuluma nga kubeera eyo nayo najj'oli oluusi oli ku kyeyo ng'olaba maama we ali mu kutrendinga bamukutte mu nsonga nga alidde emmere ya 4,500 nga talina ssente zisasula. Oba anti we oba ani nga omuyinako oluganda, ekintu ekyo kibi era kiruma era kinyiiza. Naye mpa endowoozayo ku nsonga eno. Manyi ffenna tulina reaction ya njawulo ku bantu nga bano. Kati gwe ki ky'oyinza okukola singa omukazi ono abadde aliddewo nga ne saaluuni yiyo? Omukolera ki? Omukwatibwa kisa oba omulaga bukyayina bukambwe? Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bikumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga sako n'okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda bankumire abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.